Make everything easier and more interesting as you reach apex of your life. Al Magic Records is here to give you all that your life needs. We provide the best video production around town. We produce music videos, filmmaking, documentaries, commercial adverts, and the best video production for weddings and introduction parties. And we hire video equipment like cameras and drones. We do audio production, caller tunes. We produce and promote music business, songwriting, vocal training, music lessons for kids, and artists management, all offered at an affordable price. We are located in Nyanama, opposite Movit. For more information, reach us on 0753 567336 or 0775 408943, or you can reach us on email almagicrecords@gmail.com, or you can find us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Al Magic Records, for God and my camera. Mama nyap kagoyi kanunga kalungi mukama katonda kagoyi kakunyumidde ne kayitirira kagoyi kanu kalungi kanu ngenda gamba aja akakunzigire kankambali kajja kunyumira kagoyi kalungi kanu ya mu bulago kali katya katwabene kanu ngenda gamba aja akakujjeko nkambalemu sikulimba kanu kajja kunyumira Size mutangavumu. Bwana nyongera mu ekizigo ngambaluka nganjakira muno. Kati zuka no mama tutese. Kuba wazukuse kodda nondaba. Salamu alaykum ajati. Njega tunyimye mungu abakyala. Ajati. Bane kuliko dinda. Bwana istuka uchukerinda be. Banange. Ati uchuze mazunga kalungi bulala. Buno kati wakoze mwawe sobi. Owadu sakaka goye kayero akatambala. Obostegera kakwatagane na buno. Kala bikinga kabisa katula beno. Chuke tula. Banange. Jagage. Ulonga waje tuchali. Anyumezeyo. Bana nkanzije hano. Ati chechimbezeri ngamuganda ngose. Kachembuza amagulu gote gakuluma. Kwa kakagoye kokutega sagala ukagire nyo yinza ukaliza alele watu ko kampanga kata okitegera kati nze tutesema amagutega kusirira nze kuba anti bwe nagakola bwento olubuto lwa musajja luyinza okuta atenge je bali babiri oba basatu tomanya wabana ne bali dazini mu mutezavamo atu tuchijukanira ko nnyo twala badaba nene mirembe ngalo bambi sigosose bwento bwe njagala obi olinganga gama gososo kubera n'olubuto olinganga gama nti bula lubuto lusose olimbana dazini mu ne wekoze ebintu by'abaana abato bambi kati yawo olaba autojja kuunya ne bwe njogere ko n'olo chenze no teseko kitegera naye ate sagalo manyiri okitegera sagalo nzikize je nava sagalo nzikize dasini saga kuba kati bino tuli ku bintu bipya tuli ku bintu birala okitegera naguno mukeka sikia ngulabye nnyo kwega ngukoye okitegera gukadie mu kubana bange ne maso gange kichenze ati kakati engeri joli nti mwe muli mu bintu nawo kiraba wazi kwate banange fe tuli mu kintu nze nabana ai banange aja tinjagalonda beko
oite njagala gye tondabeko mbutya bwe ngenda okuba tebe nganzaani avuga njagala osooka onjikiriza emmotoka kuba nti bambi abeera bizwi okitegeera onjikiriza emmotoka bino ebintu byoli mukuyigiriza maama ngamba ajati bonkola atyo ng'obonzivodde nnyo mpulira ng'agamba omukazi atali lubuto atalina baana balongo bannange okitegeera njagala onjikiriza oluzungu saga kuvuga motoka nga simanyi kizungu ng'ate eno ndi lubuto njagala ngenda okunywa eddagala nga nfuuwa lufuuwe n'abasawo ntuuke bagambe nti swene oluzungu bafuuwa lufuuwe iyi waliwo atafuuwa luzungu boogera lwogeri boogera lwogeri eyo njogera yammwe bannakyalo kati ate naisho kati oyogedde kya nogo okitegeera kati kuba ekyalo omuntu aba yakivaamu nakyo kiba kyamukola ki nga kyamukako kati kyenjagala osinga okumanyiira kiriwa tukolagane nze ate ajo tinali manyi bino ebintu tebigenda nakuyisa bubi lwaki nga mmanyi nti engeri omuntu gyavudde mu nju oba okiraba munda ngambako ajati ntunuulirako bwe tuba tuwogera tuli baawamu nti omuntu avudde mu nju tuli baawamu okukyuka obukyuzi just kukyuka bukyuzi abadde omukoze nafuna lubuto lwotakyasobola kufuna kuba munne gwozaala gumba oide gwozaala bino ebyokusoma simaga gwewasoma abaana babakola batya banatera oba bakomya n'okukomya simanyi okitegeera omuntu nafuna olubuto nga munno tukwatagane lwaki buli kyenjogera kirina kusooka kubanga ngambye haji kwaga kyensinga okwagala ntaddewo kidomola njogera na mupiira guli gwa mmotoka njogera naki nomanyi osanga omuntu ng'ali mirembe gyawumuddeko anti noyagala nomuletera nonsense nomuletera nonsense oyogera bino oyogera bitategereka gwe wakasooka ofuna olubuto si nkyogedde bwembadde nzize nkyogedde ebikyuka olwo bwe binaakukyukira ate ekyo kireke okitegeera kati kuba gwe byakukyukidde ate nze tebikyasobola kunkyukira nakuwulidde mukazi watu era bambi nangiza bugize nenga oba nkwogerereyo nenga nja kusooka kwogera naawe bambi nga weegayirira aji makeup yanzikwako biri nabiwattebe bwoba osaba ekintu ate nze tonteekamu okitegeera mpitaamu tebe ze gwolaba kino kyampeddeko jjukira nze ndi munno tube tukwatagane okitegeera mpitaamu okusabira ebintu byotalina wano wembiri gwanguyire tewetugga okitegeera bwosiba feesi kati olaba gwokaddiwa ate bami nga tudda buto oba okitegeera kwaga njagala wakuwewukire tompapya tonkaka kugoba tonkaka nkufulumye okitegeera tubeerewo watufulumiwa wano okitegeera njagala wabeere nga watwanguyira tukuze olubuto tukuze abaana okitegeera kuba olaba abaana babiri bengenda okuzaala oba abasatu bwema mbajjudde nga mbajjukira nsinzirira bajjulu sirumwa mwana era tugenda kupapizibwa tugenda kukakibwa waze kunzijanjaba ntate buyo lumusige siwa mukuzaala nakukazadde okitegeera bana awo naawe ogenda kuba okyenkana ontuukira mu kwezi eddazini mwomu anti bw'oyongera ku basatu oba togenda mu bataano nga nnyongera abalala nga sikuweereza okitegeera kuba gwe tokyakola ki engeri amagumba gye gakoze eki ate sige makulu ennyo naye simanyi okitegeera okaddiwa kati ate bw'oyongera okutuga feesi okaddiira ddala okaddiya amagumba okitegeera ekintu bwekityo kati jjukira ajate bino ebintu byendimu bivudde mu kulwana okukola n'okupanga ennyo okuwa abantu ekitiibwa okubayisa obulungi nga bwe mbadde nkikuyisa okitegeera okuyiiyayiiya ng'era omugezi bw'abeera nakugumira bigambo kwe kulabikako nga teebe n'alongo kwaga okige obulamu okwanguwa emmotoka olwekwata negite motoka gite tambule onyumirwe kolagana nange nkolaganyise ne haji bwe tutyo okitegeera ebiyungu bimanyiire oba kifuna ekintu bwe kityo kwaga wova toyombye wotera okudda okitegeera ajati lwaki ekintu ekikunyumira okisirikira lwaki mpisa abantu eyo nga bampaana nga tegutompaana okitegeera tebe wakyuka mbonkyamalaga bawuganira
na nsisira busisizi okitegera kati chemba ebana manya che wakola ati baba bali chimanya bali kutekera omuliro banango ina sanji bona sanje nungi eyo genda nolonde olugoyo lunyuma bana luno lujja kuntuuka lujja kunyumira okitegera gwe bana kimani agenda kibaga nkulabikira ate naina gwe ngaja naddala mwenge jendi nalongo oba nyina abasatu olaze ndenyumirwa nga ndi bonda biwamu nakavobyete kako naye mwana atuwanyamba tewango banga unga wekolako daba nabatunene waliwo kyasobye nzizeko kaki aja asinga kwagala ki liso kuandika kulise no wasikicha budget anatika tukwate mugundi tuzinye mikono sigenda jizingejo gwe kodyo ajuna yagala chenyo chicha singo kwagala kuba sikutegeera omusajja yagala nti omukwano gwennyina mungi nnyo sisobola gukuwabwa omujja kufa kiki kyolina ekyo aja ayagala ki nkimukwaga nkikole anjagala oba nfenveewo ayagala ki ajati njogera tunyumya kaka ogendako gy'omusajja ku mutima gyakasajja wano kate okitegera kati kwete nga bwe wali ng'oseka ozanya oyagala nyumirwa okitegera mukole ntya sasimanyi naye kino wakinkubira gwe wete yogera ati onaanyumirwa ki baba bigaanagaana oba tongamba n'olekayo kikyoolooza muno bw'otambulira gwe watandika wensi bw'otandindeese era mukama ekintu kyaba yateyonda nti kiriba kyo kiba kikyo ne watandinzije mukugwe era aginandi musanze tombulira kati nkugamba njogera nawe tubeere bamukwano wezena akyusa mukyuse mujja kukaddiwa gwomanyi wokaddiwa n'ogwembugubugu laba amaka gano gano nga tutte sagala omuntu yetugga obangezezako okwogera n'omuntu agaanye aveewo amaka gasanyuka amaka gakyakyanke ekyabaana bwe sina bakirowoozaako oba obandekera oba batwala naye obalekaki ku ddiiru ki balyanga enzige balyanga bukoko batwale genda nabo omuntu nemale kubasama netebwesi otuloke twogere biraki oba tebagala nondeka jukira nno olubutolote wansi sagala kula kati okola kiwa andi nezegeza kukwogera naawe nengeri gyewetugga gyewamira genereta wamira oba kiki kyakutula ku mutima gwolaba kati bafa nakyo oli wano enyinyimba bwenyinyimba nkuyambye ngenda kuterawo balongo olina bwana busatu musajja yagala abaana wano wonna wajjule oli awo wekomoma bwekomoma simaya agenda ne bamuteekamu akanula ndimayini ne bamuteekako kuno bugulunedi ne bamuteekako buki byamukomya okuza tombulira kansumulule baana ofe aye togenda kufiira wano ojja kufiira wammwe tombulira gomanyi emisango gyogenda okuwaze wa mukama mungu gwe okimanyi kuzaala baana basatu sima bamuteeka mu gaso bamuteeka mu fuso tasobola yazaala basatu ogwe sio abaana nowulira mama nze alagawa mama nye bakomawo njagala nalongo ayagala galamira nalongo anyumya na kiki kino nenvaawo nonsuula onkubya kigo nalongo ayagala kukola ki kugalamira kwebaka ngalamira banage agi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga sinabako kyembagamba soko kwate simu yo osubscribing ate gwe yamala dda okusubscribing tojjamu tokoonako wabula yatanaba kusubscribing gwe oba okona kagamba kali awo kamyufu kakoneko subscribe tokomoko nyiga akade kagenda kugambanga nti station the house girl bataddeyo tewirabira commentinga ng'olabye tewirabira okusharinga ate era n'okulayikinga nze bannange nga bwe mundaba embeera yantabuka kudda ebintu byefuula ensi yankyukira naye gwali eyo nga tonnaba kituukako nga byendi mu kulaba tonnaba kubiraba ofunyemu kyakuyiga ki
olina nnyini maka olina omukozi omwetegereza wetegereza embeera omwami gyeyeyisa gwatana bakufumbirwa oyina kyoyize oyina kyoyizeemu noga nti nze ebinabeera bita tanja kuyiya bwenti oli mukozi gwolaba embeera eriwo yennungi omukozi okweyisaamu okiyizeemu oba osazeewo okukikoppa bwentyo wendi buli sikiti gyolaba gifunemu ekyokuyiga tusomesa ate nga tulisinga kulaba ku ebyo abantu bye bayitamu genda ku YouTube tekamu oluyimba tugumira bingi luwulirize luwa obudde ojja kakasa nti ajetisisha mayanja ate yajja kutuyigiriza eyo ebiri mu nsi bwe nabeeraawo nendooza ku bawagizi baffe oba abawagizi bange ate abatayagala nnyo byakuyimba batalina budde bwa music ate ye ng'obudde ajja bufuna nga alabye kasikiiti nenga nti wo kati kaŋŋenda ate nzannye era ebyo ebiri mu bulamu bw'abantu bibawo ebyokuyiga mubifunemu ebyokuyiga buli mbeera ejja mu bulamu bwo togivaamu buvi bwotyo gifunemu ekyokuyiga kigenda okwongera mu maaso buli kintu ekijja mu bulamu bwo oba buli kintu kyonna kyolabye naddala ku station the house girl tokitekinga for granted tonyumirwa bunyumirwa nedda funamu ekyokuyiga wekennenye mu bulamu bwo ensi ejja kwanguya eno ensi tugirimu okubeera nga tuyiga nga tulaba ku ebyo challenges okugezesebwa kwe tuyitamu netufunamu obuvumu netufunamu okuyiga n'okulaba ekibeera kigenda mu maaso mukwano nga omuwagizi olina omutima omulungi n'ekigendererwa ekyokulaba skiti za station the house girl era ng'oyagaliza station and the house girl ogenda mu maaso obwo obulango bwolaba ne bugembako akagambo skip don't skip tolubuuka bulabe twagalize kubanga bw'obulaba oba okoze kyamaanyi nnyo oba otadde ettafaali ddene nnyo ku station the house girl teweerabira sharinga teweerabira commentinga bwaba oyina mukwalo nga tamanyi bya simu mugyeko essimu tigenda mu YouTube teka mu station the house girl musubscribing namba y'abasubscribe erinye kintu kiwanike mwasala okutuwanika bannange mutuwanike mba waggulu nga mbasaba mbwetwaze w'ekitalo subscribe share like comment ring the bell mwebale kwagala station and the house girl assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh